Okay, werukeredde olunaku olwaleero nga Mukama tumwebaza okubanga nti tulutuseeko olunaku olw'enkya tuyina Uganda Cranes, our own team y'eggwanga banange agenda kubeezanya South Africa wali ku Mandela National Stadium. Banange tubireyo tubawagire because this means a lot. Abaana abo twayogeddeko nabo ne batugamba nti obuwagizi bwammwe butegeeza kinene nnyo era buli Munnayuganda yenna buli weesitula n'ogamba kogendeko wali enambole owagira abaana bano bakulabeko bwali mu audience babalabe nga tubayimbira tubawagira baddamu amaanyi. So weewaawo tubeereyo olunaku lw'enkya wali tuwagire abaana bano tulabe nti tukuba bulungi South Africa eyo tugikube bulungi edde ne mukati. Weewaawo tulinayo birthday olunaku olwaleero. It's we have a beautiful message from family and friends, and a message agamba happy birthday to a brother who harmonizes music, faith and family with such love and passion. You are a blessing to us all. Michael, your heart beats for God, music and family. May your birthday be filled with melody, joy and celebration. That message is from me. Then Robert, Winnie, Norman, Babidie, Nakato, Maureen, Harriet, Brenda, Conrad, Alan, Andrew, and Linda. We love you so much and we wish you all the best in all your endeavors. And all to the November babies, yes, tubagala nnyo, waliwo Brenda Carrill, waliwo Linda, twina abantu bangi nnyo naye nga tubagala nnyo, and we hope you enjoy your day. Mukama bawe omukisa era n'ekimusinga okwagala olunaku olwaleero. Twogere ku business. Tubachazza abantu bangi nnyo naye olunaku olwaleero omulamwa gwaffe gwe tugenda okubanga twogerako tugamba nti yiga okubala business weewale stress. Yes, oba enkwata business enkuukuutivu. Weewa tuleese By Bakaruba era nga guno osigwe mulundi gw'ogusoose okubeera wano mulundi nga gwakuku. Kale tugenda kuyingira mu business tukuwa amagezi naawe bambi weeyagalira mu business yo oba oyiga okutandika. Balina emisala nate mwase mutya? Yes, By Bakaruba mwali already mu studio naye nga gwe yakatweyongako right now. Tugenda kwogera ku okubala business yo weewale stress. Weewaawo abantu bangi batya okutandika nagamba nina capital kange wali I saved up this money for my business but I don't know what should I do, nkole ki ne passion ye bambi nga tamanyi weegwa nibyayagala yeke nyini nga tabimanyi nga tanezuula naye weewaawo tulina abantu abasobola otuguidinga. Yes, era nga sigwe mundu gwogusoose mumula ku social media platforms, mumula ku TikTok, YouTube, and his businesses nga zezakola they've left a legacy in Uganda here. N'okufuluma eggwanga mumulabye nga ayogerako n'abantu nga bawa financial literacy, nga bawa amagezi okutandika business n'okumaintaininga sustainability and all that. By Bakaruba tukwaniriza unate muganda gamba nate. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Bag nate kitegeeza oddinganye. Okay. Ne yanziza nnyo basebo ne banyabo mwasuze mutya nsanyusa nnyo okubeera wano. Ogaye sigwe mulundi gwange ogusoose mutuufu sigwe gusoose gulabika gwakutanga bagwa mukaaga ogwokulabikako wano naye nga sinnaba kugenda wala kankunyumiza yaka akabuuzi kano mbwangu nalina mukwano gwange bamuyita yasaabira mu Amerika eyo naye bwe nalinga nkyakolera nga ndi London nga nkola kiro yakola misana. Kakati bwe twayogeranga nga tunyumya nga bwe ntuuka ku Lwomukaaga ddala nalabanga nnyo programs zinenziraba nga naye ndaba programu ya mwasuze mutya ng'ennyumira nga nteekako nga ngiteekako ze programu era entono ze bali bateeseko ku social media. Naye ne mmugamba nina ekirooto ekyokubeerako ku programu eyo nga njeegomba nava ddanze nga ndaba mwasuze mutya naye Mukama Katonda gyagendedde nga mpa ebintu byonna kumpi byendoose mu bulamu bwange. Domo nali ku Quality Supermarket awo akasimu ne kajja kava tubadde ku NTV tubadde tukusaba ojje
oyogereko naffe ku program mwasuze mutya nogamba abafere bawo bali sekanga nnyo kubanga namanya nti tebansabye ssente ekyo sasooka kutiirawo ne bampadde ekyo olunaku lwe najja nenkola ogwasooka ngenda okulaba ne basanyuka ne bagamba ojja kudda n'omulundi ogwaddako era mwasuze mutya bwe yali eweza emyaka 9 nze gwe baayita mbeerewo to mark that kati nina ebintu byentudde mu nsi nentunuulira neŋŋamba mukama katonda mulungi era mukwano gwange oyo bwe twali tunyumya tulina akaboozi akalala ke twanyumya ne tugamba twetaaga tudde Uganda eyo tuzimbe ennyumba zaffe naye nga nina akantu ke nga njagala mbeerawo ku Lwokutaano nzuukuke ntunuulire abantu nga bagenda okukola nga ndi ku kalina yange waggulu nga mbalengera oba wenna abansenyeza amannyo nga mbatunda naye mu bimu siteera byendabye mukama katonda bw'oloota ekintu n'akikuwa n'okirabako dda omanyi dreaming is one thing naye okutuukako nga olabira ddala ekirooto nga kihappeninze so you cannot beat that feeling ate bwetuuka okiwulira ddala nga kikoze eki kati mulimu we twayogeranga ne tuuka ne ŋŋamba omanyi kye twayogeranga nti ddala it has come to pass kati bw'ompita wano noŋŋamba nti jangu kubanga management ebaddewo njiraba ebadde ekyuka naye abantu bangi nnyo abali mu Uganda be mwali badde muyita but out of merit n'ogamba nti tukubire Haji Bakaruba ajje wano tolowooza nti bwentuulawo sikitwala nti kya bbeeyi neyanziza nnyo your reputation precedes you indeed. Haji abantu omuntu wafe atulaba ku NTV ne Spark TV yandyebuuzizza ntandika ntya ntandikirawa okutya kubaawo nga kungi ekigere ekisooka n'okitambuza bwoti wapaba no making other first step it's very hard tutandika tutya Haji okusooka kwa byonna nze munnange enjigiriza gyenjigirizaamu ssente si yakugamba muntu nti savinga kola bwoti lwansonga nti nakolera emyaka nga 19 nga nnoonya ssente nga ngoba ssente I was chasing money ssente nenfunako ezaali zisookerwako naye emyaka nga 4 egiyise emabega nkoze ssente triplinga sijja naga ku triplinga ndoze emirundi nga 10 mu ssente ze nakolera emyaka 19 kati mu bulamu waliwo okugoba ssente naye waliwo n'okuteekawo embeera ssente nezikugoba embeera eyo ng'oza attractinga kati ate bambi ekiri mu kino kyangu nnyo bw'ofuna ssente kyangu nnyo okulowooza nti omuntu atalina ssente musiru bw'oba tobeerangayo n'otegeerayo naye mu butuufu tubeerayo nga tulina akantu ke tutannaba kutegeera kakati bw'otandika okubuulira omuntu savinga kola bwoti buli omu amanyi ekyokukola naye amaanyi agakutuusa okugamba nti ddala kiki kati kyeŋŋenda okukola kubanga right now tuli wano waliwo omuntu atudde mu nnyumba kati yavudde mu kyalo azze wa muganda we bamwaniriza okjangu otuuleku wano nga bw'onoonya omulimu so I just go back ku muntu oyo kuba ne bw'onaamugamba okusevinga agenda kusevinga kuki bw'obanga tonnaba kutegeera lumbe luluma muntu tosobola mumuwa ddagala ttuufu okukwata okutegeera ekizibu oba okutegeera question is 90% of answering it kuba bw'otandika okuansaringa kibanga bw'onaatandika okugamba nti nno ŋŋenda Masaka ne bakusanga nga ate okutte ku Hoima Road oba otandise kugenda wantu wakyamu naye okutegeera ddala kiki ekiriwo kakati twogera ku bantu abali mu Uganda naye mu Uganda bwe batandika okwogera bantu bameka abalina emirimu ffe tusasula emisolo ne bakugamba nti kati abantu abasasula emisolo bwe tuba tunoonyeza nnyo balinga 20%. Kitegeeza ekinaana gyekiri kyonna obuzito bukiteese ku mmeka ku bantu 20 kakati
abantu ekinaana nze kyeneebuuza babeerawo batya nga tebalina mirimu era omuntu omugambe nti tandikawo omulimu agutandisa atya bwe siimale kutegeeza abantu nti ntegeera ddala obuzibu bwe buli ne bye naatandika okwogera tebigenda bakolera makulu naye okusooka kwa byonna kubategeeza nti ntegeera embeera bwekoze eki weeyimiridde kati kyolwana okukola Stella buli muntu yenna kyalwana okukola kubanga kitono tuli abantu abalina ssente batono and so ne opportunities ntono kati abantu bonna bakeera ku makya gundi n'agenda n'asoma ne bamutikkira degree bamala okumutikkira degree n'agamba kanjongere nako bwamala okujongerako agenda okufuluma okuyingira mu nsi nga birala abantu batudde buli gyagenda ofiisi gyayingiramu bwe banaba wakumuwa mulimu omusajja ayagala kusooka mukozesa omulimu agenda ogulaba eyagufunye yaguwadde kizibwewe kati akantu kalya akamooli bwe mba nina kyendabye mpitawo ntya mweno competitive competitive jukira availability ntono ate ne bwebanga weeri erina already abagiriko mwana wa gundi kuba emirimu gyonna kumpi gigendera kakiiti it doesn't matter kikyo wasoma Haji waliwo bano abantu abagamba nti nze so akola mulimu ogwo naye nga weeguli knowing your value is it part of also discovering it is part of it naye tosobola kusustaininga kikyomanyi kikyolowooza kyoli nga ddala si kyoli bw'oba ddala ng'oli kyolowooza kyoli era kyoli kijja kujja kati ekizibu kukibeerawo ng'ogamba nti nze ndi kino naye ddala mu butuufu nga tokikola ki kubanga ddala kyoli kirina okumaterializinga in reality by all standards it doesn't matter kakati tutuuse omuntu agamba kuba gwe oyagala kuntwala butwazi ku bizinesi abolwedde be balinako naye kati nze nkugamba nyingidde kati mu Kampala ndaba abantu bandese awaka ndi kati kumwasuze mutya bagenze kukola naye naze noonya mulimu where do I start from nga sinabala kutuuka kukusevinga Stella tutunuulira ekonomi eno nga bweyimiridde tulina ebibuuzo byenjagala tutandikireko kuba bwe tutandika okubuuza ebibuuzo ebituufu answers entuufu zitandika okujja naye lwakuba abantu tebatandika kuzeebuuza kaakati omulimu oyagala mulimu ki era weebuuza abantu abagwagala omulimu ogwo bali bameka waliwo bano abatamanyi ngagamba kyonna ekijja kati ate abo don't even get me started kati abo don't get me started omanyi ekyanfuula okugamba nti no kambeere life coach namala kulaba nti no abantu bakoze nabeera e London ng'abantu bakola mwaka ku mwaka nga n'okubasasula babasasula naye ogenda omuntu n'agamba sooka ompoleyoko ebibiri awo waliwo direct debit ezigenda okuyita ku akawunti yange naye omuntu oyo ng'akoledde emyaka 40 yava wano e Kampala ng'alowooza agenda kukola ssente naye omubuuzi otuuka otya wano nga tulina paundi 2 oluvannyuma lw'emyaka 20 kati nze olw'ensonga nti natambulanga neŋŋenda nenkomawo ne wano nga ntandika okugenda nga ngezaako okurelatinga stories ze nalabanga wano nze nina mukwano gwange bamuyita Wire omwami oyo namusisinkana just nagenda awo nakasero nga ngenze kugula tiles nalina obuzigo bwange bwe nali nzimba bwali buna nali nsobola okutayiringa obuzigo bwali 2 kati bwe twayogera ne Wire mu ddakiika ntono nnyo ne tuconnectinga nangamba Haji twalira ddala tayire zigenda okumala obuyumba obwo kati ne mugamba sente sizina nanga zitwala ojja kunsasula ne mugana yo wakandaba ompotya stock omutwale how are you trusting me kati nangamba mwenjogedde naawe nkulabye ojja kusasula nengenda nenkola obuyumba bwange bwe natuuka e London ngenda okutuuka nga tebannaba kunsasula lwansonga nti nali nkereyeekere e Uganda nembakubira kati Wire bambi namugamba lwakutaano sente saaziweereza bwe waayitawo nampereza ka message nanga naye nakwesize
nekinkuba ku mutima kati ne bampita ku Mande nengenda ku Mande nenjogera nabo sente ne baziteeka bwe naziteekayo ne muwa ne mwongereza na mwaka sente akalala kati kuva olwo Wire ne tufuuka ba mukwano n'atandika n'okundaga nti bw'oba oyagala okuleeta ebintu bino nsobola okuyamba n'ogendako e China ekibadde mu story eyo kyensookeddeko it was good interpersonal skills kuyiga bwe boogera n'abantu charming character oyogera oti abantu bakulaba batya ebigambo byo binyuma bitya bw'oba oyogera nabyo ogwo musomo abantu gwe batatega gutulabangako omuntu ayogera naye nga bw'ayogera toyagala kubeerawo ye bannange binaani yabiteese wano tunalaba n'obukyafu bwa wano nga bw'atuuka environment yonna agikola ki agicontaminatinga ako ke kasooka ekyaddako bwali bwesigwa nti nalagaana nentuukiriza kati Wire mu kye namulabamu Wire yali awo Nakasero n'avaawo kaakati yagenda ali ku Gayaza Road okwo era abayitawo balaba ekizimbe bakiyita Wilson yazimba kaakati akeediye n'atandika n'okukola adhesive yagenda mu production naye nga we namusangira nga akaduuka kaatuddeko ateese butayiro butono we buti emabega naye yafuuka atya okutuuka ku ekyo kati natunuulira opportunities eyalina mu economy eno nga ntono nnyo ez'omuntu z'alina e London but then to me what I ask myself beera nina obwongo nze obuli inquisitive nina obwongo obutatuula ngamba omuntu abeera atya mu economy gye tugamba nti nfu na prosparinga okusinga nga ate obusente bwalina butono kubanga bw'aba ali mu capital ng'ali mu 15-20 naye nga bendi nabeeri babasasula millions 12 plus mulimu ebintu nga nebuuza along the way kiki ekikola ki how did he spot the opportunities webale nnyo n'atandika okubalabala n'apanga kino n'abala kati ogenda okubiraba bye bino n'amanya nti ono kamwe instincts ze mental faculties ze zirina engeri gye zikula gy'otasobola kutegeera gwe ojja okyegendereze omuntu kaakati nze ndi taata awaka bwe ntuuka awaka olw'ensonga nti nze nsasula bbiiru mba naakayingira awaka bweti nga ndaba amasanyalaze ge baaleseeko nga ndaba sabbuuni gwe baalese mu mazzi nti kyendaba mu bwongo abali awaka si kye balaba ne maama emisana bw'aba atambula yawugana bannange muggyeko amataala gano mukolera akaana buli okatuuka nga kateekako ne dwaki endaba y'ebintu ebiriwo eyawukana okusinziira ku buvunaanyizibwa bwaffe ne interaction yaffe mu kintu ekyo kyennyini. That was a very beautiful introduction. Thank you. It shows that batwongera yesawa ngabiri twale mukaga kale katumulemu katunonye tuchako mashine Haji Bakaruba tovao. Okay, you can be a part of the conversation by sending a message or a question or a comment on this number. It's a WhatsApp number. Twagiretawo musobole okubeera nga muli part of the show. Yes, abasinga kwebali tebagenda nnyo ku social media naye nga aka WhatsApp kango wawano. Okay, number eri 0781 27 7701 oba noti musanvu 8 noti musanvu munana emu biri musanvu 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 not emo. I know. Okay, and the number mu Uganda ya MTN, yes. Koso okweze kibuuzo kyo eri not musanvu munana emu biri musanvu 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 not emu. Yes, wedezayo ko obire part of the conversation. Haji Bakarubanga bwa tutandika mpola tugenda tukubeka mpola etoke lino buli omwe awomerwe. Yes, kale Haji waliwe tukomendo za tutandika. Ekyo kyoyogedde kye kisinza okunchamula mpola lwa nsonga nti Madam Stella nze kyennina mu bantu abasomesa abantu ssente kubavuga speed nga bababuulira ekintu nga bwe kirina okubeera ne batayamba just bantu kutegeera nti ekintu kirina kutandikira ku ggwe gwa making ekintu ekirala kyonna saving akola bwoti bw'ogira bwoti kyova olaba omuntu bw'aba asomesa ku bya ssente twagala tumale okukubuuza naye ggwe atusomesa ku bya ssente oyimiridde otya
kuba njagala omuntu yali atambudde ku lugendo wensobola okulireetinga naye aŋŋambe nti okola bwoti njagala mpulirize Warren Buffett manye nti nno is a billionaire. Mpulirize ku Steve Harvey manye nti nno alina kyakoze bwati. Oŋŋamba nkikola kubanga onsomesa otya kyotakolangako. Kyova olaba abantu wano kye tulina abantu babasomeseza how to make money but they have been taught by people who know how to make money in theory. Abantu abamanyi okukola ssente mu kugereesa okola bwoti n'okola bwoti omuntu atafumbirwangako aba atyanga yakutuuza okubuulya ku bufumbo tamanyi buzibu bulijjo tamanyi relationship bwezimenya naye omusanga akubuulya akola mukambe mukyala waaliwa abaana bo baliwa kakati kuba obulumi buli bwobufiiringa at least you talk out of experience. Nze Madam Stella nyanguyirwa okwongera n'abantu ku business kuba nsobola okutegeera omuntu bw'aŋŋamba nti talina nnusu 10 talina nnusu 10 manyi bwe kitegeeza manyi bwe kitegeeza. Nze najja wano story ne mbabuulyako nti mange baatugobako mu nnyumba ey'omutwalo ogumu ekitundu naye mu butuufu ng'omutwalo ogumu ekitundu guganye tumanyidde ddala nti ne tutuuka ekiseera nze nalabanga maama wange ng'agenda ava waka n'agenda nti agenze kusuubula naye nga byasuubula abireetera mu bbuutu ya takisi nga ye bizinesi gye tulina. When I look at it right now nga how did we even survive? Ne babuleeta we bati n'agirawo ow'ekigaali yalingaawo kyali wajjala sitooko ye ng'etuuse n'agireeta ne bateekako kilo 25 ez'ebijanjaalo ne bateekako akaceere ne bajja ne baleeta nga edduuka kumpi kye tulinamu ekinene ekiri ekyalingawo matooke nga tulinawo okwo ne walindiizi naye okustrategizinga tukoze tutya okugeza bizinensi yaffe. Twavaawo waliwo essomero baali baliyita Crested lyali awo ndijjukira nanyiniryo baali bamuyita Master Isa n'agamba ajja ti osobola okutandika okujja n'ofumbira abaana wano emmere kati mukazi wattu n'atandika ke bayita side hustle ng'afumba katogo n'akatwalayo ku lanchi kati ku lanchi ng'ate nze gwaleka mu dduuka naye capital no kikibbo n'ateekamu akasepiki ke n'ateekamu ne bu plastic gundi obwo n'agenda n'atu oba akatogo kabanga ka 5 sikyajjukira later on in the 90s kati gwe ne bakuleka kaduuka ako mukama kyansasidde weekalyawo ekyali wajja leera ngenda nenkatunulako bwenti kati mu myaka gyange awo teenage 17-18 ntunda naye okutunda akabisa ak'ekikumi jjukira abuwala buyitaayitawaawo ne bagira ati n'oleeta ak'ekikumi njagala y'ekiwagu kya ebiwagu ebyo byabanga eby'olusanvu 8 you know when I go back to such life nsobola okutegeeza omuntu ne ngamba like bw'oba tolina nnusu 10 is okay kitegeerekeka olita kulimba kyenva kugambye olinga tutandika nti omuntu bw'ofuna ssente oyinza okulowooza abatanazifuna basiru naye oli atuuka ekiseera nga they just don't know tebamanyi kiddako. Yes omuntu alina certificate ze atudde nazo so what akubye amasimu gonna akoze eki atandise kuba kankole ku kyekiriwo kati kaliko oyogedde kabadde kalungi nnyo ogambye nti katutandike kubega nabo beze kubanze nina story ekiyita mu wonna wenkusangira I've been to the part wengambira nti omuntu mwavu nembeerako ne ku paati y'omuntu alina so mmanyi how people treat omuntu omwavu manyi bwe batreating omuntu atalina kyonna nali nkirabyeko nze maama wange yaŋŋamba ekintu ebimu ku binsitusa n'enkola that story sisobola gigendamu kuba obudde bujja tukwatirayo naye twafunako disappointment naŋŋamba mwana wange Yasiini omuntu bwakuvumanga nti oli mwavu ebirala ne bwatayongerako byonna bakumaze omwavu tategeera omwavu tateze kwegamba byonna ebibyo bibeerawo omwavu ye mubi omwavu yakyankalanya meeting omwavu gwe basoso omwavu yono buli kimu kyonna kiba kikola ki ekibi kiba kijjira ku ggwe kati ŋŋamba nti naye okuyitaawo wakati awo ngeza nnyo nenkubiriza abantu nti tulwane obwavu buleme kututuuka ku mitima butukome ku bwongo. Lwaki bwe butuuka ku mutima bwe butuuka ogenda mu ntondo gundi abo bagira bwe bati baagaano tuyamba ne bakola bwe bati ye maama bwe baafuna ssente banaatukola batya olwo kaakati buli kuli ku mutima naye obwavu bwe bukutuukako
n'otwala mukyalawo ne mutuuka ku mikolo n'otunuulira basangi bo bonna nga baleese bakyala baabwe nga banyirira n'otunuulira owuwo ng'akaviirye amaze nake emyaka 2 akaleese mukazi waffe omulabye akikintana akayiwayiwamu amazzi bw'akagira bw'ati buli lw'otunula bw'oti n'otakireka kugenda ku mutima n'okiteeka ku bwongo you prevail. Yes, kakati mu kyoba otonda bw'okiteeka mu bwongo you create what an Englishman calls a why. Lwaki abantu batambudde mu nsi ebimu ku bibagaana okukola lwaki waabwe mutono, lwaki waabwe munafu. Bw'obanga Stella kitaawe yalina ku ssente naafa ng'ayambye abantu n'obonaabona ne maama wo nga neeza fees mu be yayamba olabira ddala balina ne mubulamu n'agamba nti ka uniform ako naakola otya n'obatunuulira bw'oti that is a why. N'omutunuulira omuntu ng'agaanidde ddala okuyamba n'ogamba nti kale ne bayita abalala ku mikolo mmwe ne batabayita ne mwereetera nga bakyereeta buli mu mbeera naye nga kitammwe we yali waali babayita buyisi. The why becomes stronger. The harder the fight, the sweeter the victory. Buli kyogenda nga okiyitamu nga kigenda kikuyisa mu bugubi bwoti ogamba naye duli boolo kasita ogamba luli boolo ogenda ogumya obwongo buno. Kyenva nkugambye nti nno duli bwoyo why muteeke wano ku bwongo mujje wano ngenda nkulaga amaanyi kakati agagenda nga gagamba oliba omulaba nga agamba nja kugezaako amanya why ye tennabeera strong. Tennabeera strong. Waliwo omwana eyagenda omanyi omuzira nga gukutte omuzira bwe gukwata gukulowoozesa nti nno wansi tewaliwo kintu kyonna naye bwe gugenda guta wansi amazzi ago gagetandikira eri kuno kungulu nekisigala nga ki ice kino kikutte bwana bwali butonga buzanya ne kalinnya ku ki ice ekyo ne kibreakinga akaana ne kagwamu munda. Akaana bwe kagwamu munda munnaako n'asituka n'adduka emisinde n'alaba omuti we gwali n'akusika n'ayabuluza ettabi bwe yali yabuluza n'alireeta n'aliweereza munne ne yeesikayo n'akola kinajja kati bwe yavaayo abantu ne bakuŋŋaana nga bayisa ambulance. Omanyi obunnyogovu obwo buyinza okukuttirawo mu ddakiika nga 2 ne baleeta ambulance ne bamurapinga mu foiro bikyokumutwala okumujjanjaba. Kati abantu we baviirayo ng'omwana amaze okununula munne and abazungu bonna baali bagamba omwana ono w'emyaka emito asevinza atya munne na split second. Yes, omusajja yali mukadde ng'ayimiridde bw'ati n'abagamba mmanyi akikoze atya. Ne batuna okumubuuza akikoze ati n'abagamba omwana oyo akikoze lwa nsonga nti tewabaddeewo muntu yenna amugamba nti tasobola kikola. Nti sense of emergency gye yatuuseemu the why yabadde yakununula mukwano gwe ng'amulaba ali mu life or death amaanyi ge gonna gaavuddeyo without compromise. N'asituka n'agenda yabagwagudde songa singa yabadde ayagala ttabi eryo mu normal circumstances walikasanya naye kati ensonga as to why ajjayo ettabi eyo right now is to save a life of a friend. That's a bigger why. Oyinza okusanga nga enterope edduka kitono nnyo okusinga engo. Naye bwe babatandika emisinde enterope edduka nnyo okusinga engo. Lwa nsonga nti no waliwo ensonga 2. Enterope edduka kusevinga bulamu. Engo edduka kufuna lunch. Priorities bwe zikyuka. So why are you chasing? Kati the why yeno ndala kweno kati oli ayinza okuba omunafu n'akukuba lwa nsonga nti why ye eri very strong okusinga eyo. Nkutandisa abantu we bakola business kiki ekikutuuza waka ne weegulunga n'ogamba ngenda kutandika ntya Stella nalabako nga bangoba mu nnyumba ey'omutwalo ogumu ekitundu nga batugobamu ba Luganda baffe. Bw'obanga olina omuntu gw'oyagala nga bwe nali njagala maama wange naddeeka naye nga tunyumya emboozi ezo tezivanga ku mutima gwange zankola olugero lwange
zankola olugero lwange naye nga mpromisinga Yeah. nga ngamba mama wange singa ndiba ntandise okukola ssente ngenda kukolera kino, and I meant it. It was coming from my heart. Ne tudda waka nga ndaba tuvudde mu ka business nga tulina ka half acre mwe tulima lumonde mwe mumujjamu ne mumuliirako bbiringanya. And it was getting strong. I had fallen out ne muzeyi taata. Nga nabeerako ewaffe ewa taata nga bagagga. Ne ntuuka ewa maama nga ate bali mu kinnya. Nga ngamba singa nditandika okukola ngenda kuzimbira ennyumba, ngenda kukola ki, nga nina promises ezo zempandiika, and I believe buli muntu yenna alaba story eno, alaba program eno alina olugero lwe, buli muntu yenna alina ekyo kyatuulidde, naye amaanyi gali ag'okusuula eddalu nsobola okugainvokinga ne gakuvaayo right now. Can you tell your story n'ogamba omusajja oyo ayogera ebintu ebyo mbifiiringa naye lumu nja kutuula awo nange mbyogereko. Amen. Nkuba kati nze okuwa omuntu amaanyi agakola ekintu kutandikira mu kubira kifaananyi, kuba omukyala ayinza okugumiikiriza obufumbo obubi ng'ayagala kulabako kifaananyi ky'abakadde be kye baalaba nga batudde ku mbaga ye, n'agamba kangumiikirize abaana bange, kangumiikirize. Lwaki? Njagala omwana wange agenda okufumbirwa nga ndaba nga atudde ne kitaawe. Kati olw'ensonga nti alina kye yalaba ayagala n'omwana wa kitwale, ogenda okwekanga ng'atandise okugumiikiriza wakati awo n'awangula. Lwaki? Lwa nsonga nti waye agikiririzaamu. And agikiririzaamu. Kati abantu wano batandika byonna bye bakola eri endi tebagirabanga ate tebagikiririzaamu. Kizizayo wali. That is true. Kizizayo wali. Owagambye nti embeera gyeyongera, the harder the harder the battle. Yes. The sweeter the victory. Yes. Waliwo ate weefuuka n'ekaluba nnyo in that your why egenda ate eserebera n'egenda nga ebika ne solutions wandifunye oba kugamba n'etwala urge to make things better. It is not strong enough. It is not strong enough. It's not strong enough. Notandika okwebuuza muli olongo bwavu bukutose ku mutima. Notandika okugamba nti why us, why me, why? Nenga, you're not looking for the solution, but you're going deeper in pain and misery. Nze Stella kyoyogera nakitegedde. Tewali kyonna kyoyitamu ensi yakiyitamu dda. I know. You're not the first and you're not the last. You are not the first and you are not the last. Kakati gwe okanya kukigeza okusinziira ku bwongo obwo era kizibu according to your capacity. Waliwo omuntu agamba kintuddemu nina ebizibu nga alina ebizibu bya 8,000. 8,000 waliwo nga omuntu nga daily expense ye. Right. Kati wojja namugamba mu nsi yo kizibu naye mu y'omulala si ki. Stella tubeere open ku information. Kizibu okusinziira mu nsi yo. Jim Roy yagamba nti tosabirira embeera okubeera ennungi, okubeera ennyangu, sabirira obeere w'amaanyi okulwanyisa embeera eyo. Ekikuleetera okutandika okugenda ng'embeera eyo ogiwulira nti ezitoye nzito okusinziira ku ggwe. Waliwo alina stress teyeebase lwenti wa mitwalo aga. Omusajja yatandise omukonkona waliwo ageerabira mu mpale. Darling, sente zino wazidesemu. Life no balance. Yes, life no balance. Life no balance. Olina okutandika okirowoozaako in that way. Kakati mbadde nkulaga kubanga okulaba opportunities kyengezaako okulaga wano omuntu nti Stella opportunities ziyinza okubeerawo naye n'ogaana bugaanyi kuziraba. Nze nebuuza nnyo abachina bava gye bavudde n'atuuka wano ng'olabira ddala tewaliwo opportunity. N'atuukawo ogenda musanga mu myaka ebiri ng'akola nga n'oluganda lwa wano talumanyi nga n'oluzungu lwe lwakubojjerera bubojjerera. Skill eri wano. Haji, wali omwana oyo wekutte ekiggo n'asevinga omwana wagambye tewaliwo omuntu amugamba tosobola ne kati mu mbeera gye etwetoolodde Haji waliwo abantu bangi batugamba bannange tosobola tokigeza nako mbuki egomanyi gyova ngoba background yo ani bazadde bo kwajja okusooka ofuna degree tosobola you know so tosobola as nyingi. How do we go about that? Okay. Kakati ekisooka kya byonna abantu bagezaako okulowooza
nti bagenda kuyingira mu nsi batondewo amateeka agaabwe opposite kwago obulamu bwe gaseetinga edda nti bwe galina okutambulirako. Stella, bw'obeera ku kalina 5 bw'odinnya mu ddinisa bw'oti ne weeta gravity dictates nti olina kugenda ku ttaka. It pulls you down. Tefavoringa oba mwana oba mukadde oba muguwa ddalu okay is gravity abadde muguwa ddalu tumuleke. Gravity dictates nti ogenda wa ogenda wansi, tosobola kukyusa mateeka nga bwe galina kubeera. Kati obadde ombuuza ki? Abantu balowooza nti nno bagenda kukolawo amateeka agaabwe. Amateeka gagenda kusigala nga geegamu. Ekisookera ddala kyoyagala buli omu kyayagala mu nsi. Kati ekisookera ddala kigenda kubeera kibuuzo, what makes you worth it? The world does not give you what you want. It gives you what you deserve. Fight for. No. What you deserve? It doesn't give you what you deserve. It gives you what you deserve. Tekuwa kicho oyagala ensi, ekuwa kicho ogwanidde. Buli omu ayagala kuvuga mmotoka. Buli omu ayagala kubeera wano Stella waatudde. Naye kiki ekimekinga Stella okutuukawo? Olina olugero lwo. Gwe kaakati nze leero lwe lusoose okulaba. Naye nnyinza okubuulirako ebintu ebisobola okulowoozesa nti nakulaba. Right. That's true. Okay? Ekisookera ddala. Bwe wali otandika okukola bino by'okola, abeewammwe balowooza nti nno oli muyaaye, ogenda kwonooneka. Wagenze wazanye katemba. Ono omwana yazanye katemba, omwana omuwala ono agenda kwonooneka. Yakisaba tuulireyo waliyo bamalaaya. Ne kitaawe n'amuleka n'agenda n'akola bw'atyo. Omwana yaligenze n'asoma. Era ne batandika okujja oyo muleke. Oyo muleke ajja kulaba ano. N'abasajja bajja mudduka buddusi. Oje zemboozi basenga gye ze baakola ki? Ze baayogera. Kati bwe mutandika okugenda nga mulina bye mukola bujja okuddamu okubasisinkana. Maama, Stella ye nga yeeyogeza bulala. Tomulabye yabadde ku mwasuze mutya wabadde tomulaba ali bannange mutusanyusa okubalaba mwasuze butya Stella ne muumutunuulira Stella be babbanga kuno emisooli naye yagize bwati okwekoza kwanza tonnyumiza olwo olugezigezi lunsanga nga mpiseewo. Lwaki? Now that is a preconceived notion of abantu abaali bakumanyi okuva edda. Bakumanyi era bamanyi kiki olina okubeera. Buli lwotandika okulwana kuba okutuula wano olina omulimu gw'osooka okwekolako ogukuqualifyingisa okubeera wano. Now you display yourself, obeerayo, you show talent. You show talent, abantu ne batandika okufollowinga. Bwe batandika okufollowinga ne bagamba naye omuwala ono bantu bameka bamufollowinga 30,000 ayogera atya akola atya. Okay, we have this show, alabika she can qualify to sit there. You have already demonstrated wagezezi walaze dda ensi nga gwe olina olutalo lwo watandise okukola ki okulaga nti nno ngwanidde. So si tebajja nti bakulonda bulonzi nti nno jangu okole ki jangu obeere wano. Kakati abantu bali we bakugambanga nti weekoza we bakutunuuliranga naye Stella si bwatu bwayogera kikyabeeranga no nga kikisibuli kisuubizira okuwoggana wano mugudi oyingira sengaawo n'alyonka aluyingira naye Stella kyawoggananga wano kiwala ekyo nekyekolagana ennaku ze kyaleka kyatandika n'okunaaba ng'olugendo lwe baludefinize baakwanidde now along the way kye batandika okuteeka mu bwongo obwo bagezaako nnyo okujjukiza ki kye wali era ky'olina okubeera. Bw'obasigala anti buli omusajja Les Brown yakyogera n'agamba nti omuntu bw'akugamba nti tosobola emu weetaaga osobola 10 okudda ku maanyi ge wabaddeko. Buli muntu yenna waakugamba nti togwanidde. Buli muntu yenna lwakugamba no weetaaga yesi 10 okudda engulu. Kakati abo abantu buli lwatandika okugamba ekyo nga otandika self doubt yeegaanisa abantu okusituka n'agamba nti nno kangende ku NTV nsaba omulimu. Maama nze nfaanana bwe nti maama natunuulidde abawala nga bambala abaawo nze lunkupe waabwe daba nno nze nabwe nfaanana. Self doubt.
how do you see yourself nga gwe nga tonnaba kukitandika kugenda ng'okikola ki ogenda okiyingira mu kati bwe kibeera mu ekyo amateeka gakugamba ki amateeka gakugamba nti vaawo va mu bantu abaakumanyira wa wootayagala kubeera. It's a law. Haji, you've talked of they want abantu akangamba abantu abakuza wansi. Waliwo something my sister told me about. Yana Stella, waliwo ebintu ebituza wansi abo ebitusiba ninga biri territory ngoyino kuva wo de walala emikisa jet. I don't know how true is yes. The truth egenda kubeera nze kati abantu bennakula nabo bampita Yasini. Abantu abandabidde mu success field bampita Haji Bakaruba. Kati buli lwompita Yasini ndaba omwana omuto. Bwe ngamba Haji Bakaruba mba manyi ensigo emanyi. Navaako wano nga ngenze mu America eyo. Baategeka omusomo baali baguyita Kickstarters. Nga sigendangako ku stage kubanga mpa speeches. Nava wano ne ngende Boston nga tulina ba speakers baali 10. Ba speakers abo ndowooza abazungu baali 7. Abaddugavu nga balinga 2. Haji Bakaruba was the keynote speaker. Ne bampita ku conference nga nnene naye ne banteekayo nti nze mwogezi omukulu era nze nsembayo. Bwe natuuka ne baŋŋamba abantu bazze mu audience naye okusinga bazze ba linnya lyo. Nga simanyi nti okubeera ku social media kwali kwanfuula ddoowe tabbu okusinga ne bwe mbadde nkola ki ndowooza ne baŋŋamba era mu audience tojja kuyingira tujja kuleeta budde nga bumaliriza kuba abantu bwe banaakulaba bajja kukwesibako bwe banaakulaba bajja kgenda shefe nensigala waggulu. Bwe nali mu hotel waggulu Stella, oh my God, nagamba ngenda kwogera ki nga ndaba kye bampadde tekiriyo nzaani kati nga nina kye nakola gye kiri already nga waliwo abantu abakindabira edda nga nze sinnakyerabira. Kituzayo wali the world gives you what you deserve. Yes, kati the world is starting to give me what I deserve. Ne olw'ensonga nti nange nakulira mu mbeera eyo ey'obuyinike sinnaba kweraba nti nkituuseemu nti nkigwanidde. Stella okimanyi nti bw'oba oli omwavu bw'ogaggawala n'okugaggawala olina okuyiga obuyizi okulivinga obugagga. Oyinza okwekanga ng'ogula engoye n'ozitereka. Duno kuba olabanga maama nga engoye azikwata ezaidi n'eza Christmas n'aziteeka mu ki n'aziteeka mu keesi. Kati naye bw'ogira ekiru ogamba maybe sirwalo n'ogula egundi essuuka ennungi n'ogaana ogiteeka ku buliri. Obwavu buli mentality ekyakulimu ne bw'oba oli emmere ennyama gy'osembyayo n'ogamba kikuli mu bwongo it is setting. Naye ng'omuntu tebakuganye nti no tolya naye maama yakwa tokwata ku nnyama gwe sooka omalewo emmere. Okitegeera kye naye kati abaana ababikuliddemu oba atandise nagundi omuwulira ne sikuyisaawo okitegeera atandika butandisi. So field ebeerawo naye okugitegeera kizibu. Waliwo kasitole kange kembaddeko konsazisizaamu business ejja kuba ya dakiika 3 agasembayo. Tumulemu katono nnyo naye nga weereza ebibuuzo byoko ku namba gye twasomye weereza ko Haji akuddemu wali wano okuyamba alabe okulaba nti naawe ova mu mbeera eyo gy'olimu woolivinga obulamu bweyagaza. Kale katumulemu katono nnyo tukomawo soma konto banange. Okay, kye katundu kakusatu segment yakusatu. In this segment tugenda kwogera ku attraction. Yes, how do you attract money? Wali watandise nagamba tino yatalikanga yazigoba naye kati wano nafuna art nagamba okay my why has to be stronger. Naye ngeri gyenjogeramu n'abantu wali twatandikidde banaye mujjukirewo twatandise nga Haji agamba naye gwe nga gwe weeraba bwoti byogera binyuma weeyisa otya mu bantu olina enjogera. Bannange waliwo tugenda ku mahoteli eyo ku reception n'osangawo omuntu ng'ali ku
simu yena kutunuliranga gwa munyiziza olunaku ng'olwonoonye by you coming waitress mu mahoteli mu restaurant gye tuliira najja naye nga tewali ka smile tewali that warmth togifuna naye n'ogamba nti naye ali ku mulimu weewaawo waliwo omuntu otusobola okukyusaamu just katini nnyo ebintu bino bitutambulire bulungi nnyo kale waliwo messages ezizze banaye nnyingi nnyo naye kansomeko zino entonotono haji eyongereyo okay waliwo gambi hello good morning my name is Sembajo Emmanuel. We are grateful for the show this morning. I've always hoped to seek advice from By Bakaruba. So, me, as a senior for leave vacist, can't take over vacist, what can I do to help uplift my family and personal development? For truly, the story he is telling matches my personal experience. Okay, oh, you mooded. Banange, that Haji has great ideas. I'm happy to listen to him. Okay. Walumna Gambi, kindly help me with his contact. Okay. Walumna Gambi, what are the characteristics of building a sustainable business? Okay, then Gambi, totally we have failed the approach to the big people. Mostly those who work with big businesses. How can we do it? Agaba Onesmus Rukunjiri. Okay, kangira kwa mako. Bafairinzo okubatuukako. Nange ate ogenza osomo nentandika n'okuwulira ennaku oli mu budde bwange mbadde njagala kugalekera kuba obudde nze muntu notono nze ndi musomesa atafunangako budde bumaliriza naye oyo asembyeyo kyenjagala okumugamba abantu abanene tebabatuukako butuusi embeera yo yekutuusa ku muntu omunene buli muntu yenna omunene bw'omukubira essimu oba ng'ogenda kumutuukako buli muntu yenna natural ali selfish akubuuza ontuukako ku kiki teri kati gw'oyagala kumutuukako naye omutuukako oyagala buyambi bameka bamutuukako nga baagala buyambi bangi nnyo negwe kikyole kyekyenjawulo. Thank you. Why should I meet you? Why should I spend 30 minutes of my time? Kasitaka n'akategeera ne katamutuuka ku mutima ne kagenda ku bwongo ajja kwekolamu omulimu kaki akagenda okuntuusa ku munene oyo kaki akanammakinga okubanga bandaba bagambe nti muleeta oyo kubanga tuli mu crowd kati bo bali eri waggulu eriyo view agambe nti mundeetera oyo tuddeko kasitole kaffe kalinziruke mangu obudde natandise dde okubweraliikirira Stella mbeera waggulu eyo ebyenda nga binkankana ngenda okukola presentation kakati nina omwami gwe nali mpuliriza bamuyita Les Brown namuwuliriza Les Brown nena omanyi abantu tubagamba mulondeeko ba mentors londa omuntu gwe weegomba otandika okugamba gundi oyo akola atya ekintu ogende ng'omufollowinga bw'ofuna mentor ng'afunye byonna by'oyagala ogenda okulaba bw'otandika okusoma notisi ze otandika okufuna amaanyi agamufaanana kuba bw'aba asobodde openinga app n'akubuulya wa we yagwiramu osobola okumanya bw'otandika okumanya weaknesses ze ogenda okulaba zikufaanana naye akuwa amaanyi yakola atya okufuna amaanyi ago ntunuulira Les Brown akugamba nti ye baamuzaala ne bamuabandoninga mu kiwarehouse ne mulongo we ne babakwata Mimi omukyala bamuyita Mimi n'agenda n'abalonda n'abatwala n'abaadoptinga n'abalabirira omwana oyo yali atamatama era nga bwe babasomesa be baana bano abaali ba slow learners nga bw'aba ayogera alwawo astamaringa kati ate mulimu n'abaana they slow learners balwawo okutegeera ekigenda mu maaso kaakati lumu ng'ava mu kibiina kye ng'agenda mu stream ey'omulongo katugaye kato n'agenda mu yawaswa nga bafaanagana kaakati omusomesa bw'ayingira ng'ali mu kibiina bwe yayingira nga batandika omusajja watu n'atya n'atuula bwe n'ajja n'agamba nti gwe waswa jangu okole ennamba eno batandika okugira kati omusajja watu n'amanya nti gumusunye bamukwatiddeyo n'amugamba sinze waswa nze kato n'amugamba gwani yenze omulongo omusiru n'amugamba ogambye eki n'amugamba yenze omulongo omusiru yagamba nti ng'omwana omuto bw'anaabeera yayimirira bw'ati n'amutunuulira wansi n'amutunula mu maaso bw'ati n'amugamba never allow anyone's opinion to become your reality. Thank you.
tokkirizanga omuntu kyakulowoleza okufuuka amazima go. Now genda wali okole ennamba eyo. Oba ogigwa oba togigwa genda okole ki? Genda ogikole. Naye omusajja agamba that is the point. Obulamu bwange bwakyuka. So tomanya ddi oli wagenda kugamba kigambo nga kigenda kukyusa obulamu bwo bwonna. Omusajja oyo era okusoma teyagenda nnyo wala n'avaamu, you know, but n'afuna naye discovery nga kye yali ayagala kwali kwogera. Kati bagenda omuyita okubanga ayogera, omanyi n'okwogera nakyo kitone. Bamuyita okwogera nga bagenda kumusasula. Kati line up gye yatunulamu ng'erimu abasajja ba PhD, erimu aba masters, erimu abagundi, naye nga ye ne college teyagimala. Kati buli lwe yatunuuliranga Professor Gondi, tutudde wano ffenna tugenda ku stage, n'akankana n'agenda mu toilet ng'olubuto lumukola ki? Lumuvulungu, you know. Kati ekireeta ekyo mu kyo buli lw'obanga otya ekintu kitegeeza gwe weeraba nti togwanidde. Bwe bakusitusa abantu bonna abali afraid of okwogera mu bantu, the public speeches batya lwansonga nti tebekkiriza batya bali kubajaji nga sigamba nti ebigambo babadde tebabirina, but being on sport nga tewekkiririzaamu kyova olaba ogenda mu kibuuzo ng'ogenda kukola ekibuuzo byonna n'obyerabira. Bw'ofuluma bw'oti nga waakavaayo n'ogamba asebadde gundi, and it makes a lot of sense. Lwaki? Pressure ekuvuddeko. Kaakati omusajja n'agamba okay, nina abaana bameka, ndabirira abaana bameka, nzaani lwaki bampisa okujja wano? You know, it's not by chance. Kati nga anoonya oli omuntu gwe yeesiga aveeyo, bwe yatuuka n'agamba sirika n'asirisa oli yali amugamba nti tosobola, n'asituka n'agamba nti ngenda kikola. Kati at that moment nakwata omuntu oyo nga role model wange nenjogera, and I spoke to myself, neŋŋamba nti Yasin, va wano. Kiseera kya Haji Bakaruba. Haji Bakaruba bamulinze wansi. Haji Bakaruba bamugulidde tiketi. Haji Bakaruba bamusasulidde wagenda okusula. Haji Bakaruba ne shopping weeri. Lwaki lwansonga nti agwanidde. You deserve. Yes. Nenzikirira wansi ku stage. I spoke for less than an hour. Stella, bwe namaliza abantu ne bagamba omusajja oyo tumubuzeemu omuvubuka bali bamuyita Frank Subi, n'awanika omukono n'agamba bameka abagala okulaba Haji Bakaruba. Ne baleeta ekitabo ne bagamba mu registering. The following morning ne bantwala mu kifo bakiyita Bererika. Ngenda okutuuka eyo ng'abantu baliwe bati mu Boston twagala kulaba bambuzeemuuko. Kati bw'otuuka ali oba ogamba is it me? Kati self doubt kubeeramu nga ggwe because of your history. Tokyusa mateeka gali ge nakugambye, va ewantu we bakusuubirira preconceived notion kye bakusuubiriramu ekikadde we kiri. Abo buli lwe bakikujjukiza, buli lw'oba ng'oyagala okweyongerayo ogwanira okutuula wano olina ebintu by'olina okukola. Naye bw'onaabikolera mu bantu abaakumanyirira mu kubba kasooli ku kyalo bagenda kugamba weekoza. Naye ate bw'onaavaawo ng'otegedde amateeka ga biki by'olina okukola, kusoma, kutandika kulaba ba Oprah boogera batya, bw'onajja n'okyogerera mu bantu abakulabidde mu vibe eyo, tujja kukkiriza. Tujja kukkiriza. Kati vaawo ogambe nti ngenda kutandika nkigwanidde. Yes, omuntu atandika okubuuza ekintu, yes I can offer this is what otandika value gwe mwennyini otandika ogyesendingira. Kubanga obubaka bwe tugenda okutandika okubuulira abantu, buli lw'otandika okugenda ng'onoonya ssente ogenda zinoonya obudde bwonna. Omusajja abakoze ssente bakugambye olina okutuuka mu mbeera nga ssente zikunoonya. Sibeera ku masimu gammwe gye gali, naye nkukakasa Madam Stella waliwo abakuba essimu ne babasaba bajjeko wano. N'omubuuza okola ki n'okola now tannagwanira. Bw'oba ogwanidde akasimu kajja ne kakugamba Haji oli ludda wa tubadde tusaba. Kati olutalo lwo ogenda how to attract. Now ezo millionaire mindset era yegenda okuyamba okukozesa mu business ekisookerako ddala. Abantu abasinga they worry about what people think about them rather than who they are.
abantu beeraliikirira nnyo abantu kye babalowooleza okusinga ki kye bali naddala nga tebakimanyi. naddala tebakimanyi. Kakati ako kenjogedde njagala okategeere mu mbeera efaanana bw'eti. Beera kikyoli ddala. Omuntu yenna kyakulowooleza, it's got nothing to do with you. Someone's opinion has got nothing to do with your reality. Kakati gwe bw'otandika okutereeza ennono esooka mu bizinensi yonna abasajja b'ensomyeko gye bagamba without any shadow of doubt, bwesigwa. I could have said it 3 times. Senga mbadde nsobola okijja. Ennono esooka mu bugagga bwesigwa. Yogera nti ngenda kuleeta milioni zo 5 ku Lwokutaano nzikusasule nga wazimpola otuukirize. Bw'obanga tosobodde circumstances ezikuganye okuleeta okuzisasula, beera nga ziri very clear nga ntuufu ng'era osobola nozinyonyola, kubanga bw'oba oyogera ekituufu teweetaaga kujjukira, teweetaaga kutamattama, osobola okukyogera mu butuufu bwakyo. Kati njagala nkubuuze wano mu Uganda economy enfu, yes tetuganye, bantu bameka abeesigwa? Batono. Lwaki bw'oba ogula ettaka kikwetaagisa okugenda mu land z'ocekinge? Lwaki kikwetaagisa okugenda ku kyalo? Lwaki kikwetaagisa okufunayo okwo ogende wa chairman? Bubbi. Bwesigwa. Tuuka mu mbeera ng'osobola okugamba omuntu ekigambo kyo nga ky'amazima nga kizitowanga ssente. The word is so true that you can take it to the bank. Wow. Yeah. Ojja kujja enkya nja kubeerawo. Nze mmwe mwankubidde okujja wano. This is a prime program. Tebwayogeddeko nange. Stella gundi Irene sayogeddeko naye nabadde London ne mugamba ndi Amsterdam naye nja kujja. Kiki ekyamuleetedde nga tetwayogedde na kuwogera okubeera ne confidence nti nja kubaawo. Mulimu gw'okubira owaayo otuuse munaasobola okujja nkakasa nkola ki bw'otyo. Alabika alina gye yandaba edda n'amanya reputation yange. Amawulire amabi kankubulire Stella gadduka emirundi 10 okusinga amawulire amalungi. Omuntu bw'akuwolanga ssente, take it, it's imperitable. Weebanje nti olina omusasula. Olunaku lw'otamusasudde aga amawulire amabi gwe togamanya gwe gatambulako. Baatugamba tosasula. Kati nedda ye takikubuulira kuba abantu baagala nnyo okwogera biki by'oyagala okuwulira. Atuuka eri ng'akinyumizaako munno ogundi bw'omuwa ssente gasaasaana. Kaakati eyo reputation yo. Era bw'obanga oli mubi oba weeraliikirira bandowooleza ki. Era omuntu gw'osanga ng'atuuza wamaze kankubuuliremu oyo yagenze n'agira manya alina ekikyamu. Omuntu eyeekakasa ng'akola ekintu ekituufu teyeetaaga kwewozaako. Amazima gake obulimba bukeera n'amazima gamala ne gatuula. Amazima galinga butto oba oyo. Ne bw'oteekayo wansi akendo kamu n'oyiwako gundi namba pipa namba ey'amazzi gajja mpola okukakkana nga gali waggulu. Kati gwe tokyeraliikira. Kati teweeraliikirira kibantu kye bakulowooleza. Weeraliikirire ki ky'oli. Stella, ekintu kyonna send out a message. Bwe nkugamba nti nja kubaawo ngenda kubeerawo. Bwe mba siibeewo, learn to say a clear no. Naaliyagadde nnyo nkwagaliza era naaliyagadde okibaamu naye onansonyiwa sijja kusobola. Be clear. Todda musiirabe. No. Obeera omuntu ze tufiiriddwa nga tetusobola gamba no. Tebasobola kwesiga. Kino kyenjagadde nze otegeere mu kyonna bonna gw'ogenda okutandikira kubanga abantu be tutandikiramu mwe mugenda okuva omuntu opportunities abantu balowooza bakeera ku makya ne bagamba nti jangu. Abantu abakwetoolodde be balina ssente zo mwe muli opportunity yo. And therefore mwe mugenda okuva omuntu agenda okugamba nti gundi jangu gwe mulekwa 10 ne weebuuze lwaki Joseph gwe baayita ne bamuwa obwa driver. Era kojjawe bwe yagira bw'ati yagamba
abaana ba muganda wange oyo beetaaga obuyambi tujja kubayamba naye musooke mumpitire Joseph oyo lwaki what made him choose Joseph it is personality ayinza omuyita nga amuyise lwakubanga muwulize mwana mugonvu obanga yeteekamu okuba nti amanyi okuvuga emmotoka bulungi okukira abalala bonna kati ekibuuzo kiri nti ki ekikumakinga to stand out from the rest. It's a day to day. Kati abantu tebamanyi nti no obuyisa obutono bwe bukola empisa ennene naye zitandikawo deliberately nze zitera nsobola okugamba naturally saagala kuba n'abantu nga tudiscussinga abantu I don't because the law has stated clearly nti omuntu yenna abeerawo ng'ageya abantu talina gyeyo naturally munda babeera negative babeera broken kuba baba baagala bawulire ebizibu by'abalala to feel better ate teri muntu ayagala ng'alina ekimu happeningira ayagala kuwuliriza bizibu by'abantu balala era bw'oba owuliriza ebintu by'abalala manya nti nolina ebizibu oli agenda nayo enze kaakati nga gundi yagize gundi yakuvumye ndowooza ku birala ndowooza akakadde n'akafuna nti akawumbi n'akatuukako nti ebirowoozo byange bikola ki biri walala kakati gwe olina kugamba strictly kati nvudde mu mbeera nga sikyageya abantu kati njagala kudiscussinga ideas ani gwe nsobola okufuna to brainstorm obwo butonotono obubeerawo ani gwe tugenda okubanga tubatisa naye banne tugenda kusisinkana ani gwe nsobola tuli ku social media ani ani ayagala tufune ideas ezifana waliwo kakati be nalabya abakuŋŋaanya abantu beerange bweranzi batu like breakfast ne batuula ideas zituula wamu before you know it ogenda okulaba ng'osanzeyo omuntu agenda okuyamba mu kino musisinkanye with a common cause naye common cause Stella common cause esinzira ku muntu tomanyi lwaki Elon Musk is a billionaire tomanyi Elon Musk lwaki asiiba akola interviews n'atambula yakwata naye branding nga y'omuntu n'akwata brand ye n'agiteeka ku personality ye ngaye naye kakati wano munnayuganda ogenda obimusomesa nina akantu kenjagala nkubuulire and I want it to go on record. Yes, let's go. Mu nsi bw'otandika okugitunuulira nga bwe tubadde emyaka 12 egiyise sigenda kubeera mu myaka 13 but I can talk with absolute maanyi with absolute authority Africa will remain the poorest continent at any given time. It is a must. Unless it is a must. Haji. You see, people need to get think tanks. But kufuna abantu abalowooza bamale okubuuza lwaki. Lwaki ekintu kino kifaanana bwe kiti. Ensonga lwaki Africa egenda kusigala nga enjavu. You see, mujja kufuna essimu. Esimu gye mufunye ensi ziri zijja kuba already zagikola ki zagifuna ogenda kuzimba wano ekizimbe ekyamyalirira 2 muganda nti Uganda ekula waliwo ate aba bazimba edda 5 nti mukula but you will always be lagging behind you will always be playing catch up. Why is it like that? Mujja kuba munoonya to catch up mulwana bulwanyi kusanga badduse dda music waffe bannange Chameleone atuyambe nnyo agobyewo abakongo okitegeera mugoba bugobi kakati tutandise naffe okuzimba mu real estate yaffe tutandise okufaana n'aba Nigeria babizimba dda. Yes, we have never taken a lead. Tetutekingangako lead lwaki tulina ebyaffe bye tulina wano nze bye mmanyi mu bwongo bwange ebisookerwako kalicha ekyokubiri ddiini ate tebigenda kuggwaawo okutuuka ng'omaze kutegeera how it sets the bar of someone's thinking. Njagala olaba omuntu ali over religious ogezeko to reason with them. You can't over it. Yes, there is something which bars the way they see. Tolabangako muntu akola cult nga bw'asobola because the cult stops you from thinking.
bakugamba oba olowooza bw'ogezaako okulowooza these are rules, you have to follow the rules, you can't bend them, it's supposed to be this like this. Now once you compromise your thinking ne bw'oba oyagala nnyo bali abantu ekibakozesa ebintu ne bibongerayo mu maaso is the ability to think and so to innovate. Kati mmwe temu innovating, you compete. Nva ku university bana Estera yafuluma emyaka 2 yakoze boutique ye wali bannange egize bulungi ngenda mwengo buli lunaku nzigula kakati 200. Can you believe it? Nagenzo zizula emmanga za 12. Okimanyi nti natulyako 8. Oli kye yakoze dda naye kyoyagala okukola ki? Kyoyagala okukola. Ogenda okutuuka mu arcade yonna nga diguli zitudde. I know. Kuva waggulu omwaliro oguddako n'ogusembayo wansi. The question is why? Haji, waliwo abantu abalina business ez'enjawulo. Waliwo abatunda juice, abatunda abakola boutique, abatunda hardware, abakola we are all doing this. Olwa yagamba nti there is nothing new under the sun. Yes. Fena tukola ekintu kyekimu, but why are people coming to me? Juice wange aliko kyanjawulo ki? Is it the way I talk to them? Is it akantu kentekamu? Is it obwesigwa bwenina nti bane mbagamba juice kali mu mazzi mangi? Twalina akaduuka ku kyalo okwo nga bayitawo wamama fulo. Okutuuka wamama fulo ng'oyita ku maduuka nga 8. Right? Weebuuze lwaki mwagendanga wamama fulo. The ability kunyumya, the ability okola olugambo ku kyalo, the ability okuziikirako abantu, the ability tukuwola. Wow. That was it. Mujja zireeta enkya. The connection. Brotherly connection gye yateekamu n'abantu. Tabasobola ne bw'oba byonna obirina. Bamanyi nti gwe bw'onaagula leero bwe bana tebalina cash enkya tojja bbawo. Kati ye engeri yategeeramu business according to the locals and what they want. Kyekimu makings to be the winner. Buli business yonna gy'okola, what will make you stand out? Zitera ki ekikulowoozesaako ng'abantu balowooza ku bantu abalala? Kyonna kye tukola kati lack of innovation yetuleetera okubanga okola muntu mulala kyakoze. So we conform. Osangayo omulala kye yakola naawe n'olowooza nti nno ky'ogenda okukola n'osigala nga kyokirimu kati ogenda okulaba nga you are not tolina kirala kyoleese but you are just competing. Naye omukyalina bw'otuuka ewaabwe ogenda kutuuka ono bw'aba akola bu toilet paper ono akola bu frame bw'abifaananyi oli akola butaala ono akola oli akataala agenda okulaba nga kalungi ono n'akakyusaamu n'akakola bw'ati ate ne bagamba nti kati wano tweyawula abafanica temudda wano nti organization bagitegeera because bamanyi obwongo bw'omuntu bagenda bukuba bati naye Stella wanani yali atudde n'alowooza ku bintu ebyo eri statement gye nkoze oyinza okulowooza ngikoze nga sigitegeera naye ngimanyi by all standards. Nze natuuka ekiseera kati nali nsomesa nnyo nga bampita banaddiini bakinengena ne mbasome ne ntuuka ekiseera ne ngamba no sikyaddamu bwe mubanga muli banaddiini nze sikyaddamu temumpita kuddamu kubasomesa ssente no kubanga nali nkikola obudde bwonna nensanga nga nfuna blockage mu bwongo bw'abantu abo nti when you are teaching them about customer care when you are teaching them about faith okubeera faithful ku kintu to be friendly okumanya customer ayinza kuba ayagala ki ku ddakiika eyo then another person will be telling them mutonzi yasalawo right like literally make no effort whatsoever. Let another power somewhere decide for you. And when you try, bwogezako kinyonyolo omuntu no listen. Yes, muwe kyasalirawo ko. Kikole okay. Do you see where the blockage is? Yes, Cut yes. As long as ekyo kikyatulimu, as long as nze nakoleranga mu kibuga e London nga bakulaga nti oba St Andrews bagenda emisa etandika ku mulemu katono nnyo obudde butukutte olabye business tetugikutte tugenda kikwata in our last segment bane tukomawo katono nnyo tugenda okutunulira ebyo kati Haji badayogerako ebyo kati tugenda saving budgeting but in reality yes ebintu bino biri relatable right now kale katumulemu katono nnyo tukoma out of our
I know. This is the last segment, guys. Naye obudde bo. I think anyway tetugezezaako but tukikoze in the first, second and third segment ne tubawa obadi oba ne tubawa guidelines of how to start, okay? Katika tukinyweze haje nga tumaliriza tukinyweze tutya abantu kibatuulemu twakomyewa umanyi gwe tuzigika mne kugenda mu ka break ngudda mu mbozi nda haji mweno segment kati noza katugendera mu savings and budgeting and spending ku mulimo eyo je tubera the jobs that we've created and how can we save and budget and everything practically like in reality. Bwe twabadde wano nga twogera bagenze n'ongamba omuntu afune $5,000 olina amugamba kakati bwe tusavinga tetusobola kusavinga $5,000 ago olinako abazadde olinako gundi mulwadde olinako gundi so kyewayogedde nange mu ddakiika eyo wabadde ondaga how hard it is. Stella ekinkozesa ssente nensigala nga ndi life coach kutegeeza nti nno obulamu is a complete cycle. Bulina okugwayo. Ensonga lwaki ejjo wabadde oyagala nzije wano njogere na ku mukwano webuza omuntu ali mu business lwaki agwogerako. I know nti buli kimu kyonna kirina okumalayo. Tosobola kukola business nga mu mukwano oli bubi. Business bwe zibanga omukwano ogubanga mujja kusuleka nga muyomba. Right. Ojenga teweebase otuuke ng'oli crank ku mulimu. Buli muntu yonna then you send out bad attitude. Bad attitude olw'ensonga toyagala oli amanya agambe gundi oyo yeeyisa bubi. Naye alina mood swings mumugende mpola leero mulungi enkya mubi nti life is a collection of experiences zolina okutegeera mu bulungi bwako and there are many disciplines. The small one discipline affects the other. Nti kino bw'okikola obubi ekisigadde olina ne bw'okikola obulungi kijja kuba kikola ki ate bu discipline obutono bwe bumakinga disciplines ennene. Bw'okeera ku makya ne otandika okulya apple n'onywa amazzi n'ova ku sukaali n'okola ki ekya jimu kijja kusanga oluvannyuma like experiences zirina okubeera mu kakati kiri kye wabadde oŋŋamba $5,000 is doable buli muntu yenna okusinziira waali. Naye Stella ensonga lwaki bw'oba wakandeeta mba njagala nnyo njogere ku muntu buntu ye nga ye kumujjukiza nti business is DNA. Tuli abantu billions munana teri afaananya munne DNA. Kakati bw'ogamba okusavinga $5,000 n'enkuyigiriza we bagisavinga tekijja kukukolera kuba ate sifuna mukisa kwogera naawe n'ombuulira nti nyinayo taata wange omulwadde naye nkuyamba kugaziya bwongo obwo kukola decisions nti agiba Kaluba saayogedde naye taata bw'aba mulwadde oyo muwa naye mukwano gwange bw'aba yeetaaga za mbaga nnyinza kubuzaabuzaamu kaawo kati ntandiko okutegeeza essentials ne luxury naye ate ne luxury nsobola okubaako ekiseera wenzeewamu naye ddi kakati nze mucho in teaching financial literacy is apparently just helping you to learn how to think. Abantu ekibamenya mu bulamu literally is just thinking. Tobanga kawona muntu n'omugamba nti nno temugguliranga wa abantu geeti eno ebyokwerinda byawano bizibu nnyo n'otuuka olweggulo maama wo n'omusanga ku geeti asikali nava yakoze kye wamugambye toggulawo naye omugamba like couldn't you use your common sense nti eyazza wano kale nandaga ebifaananyi byonga oli muto akusitudde ng'omugamba okay at what point gye watuuseeko okuba nti tosobola kukyusa bwongo wandabye n'ekifaananyi yakikulaze n'okikulaga maama wange ekintu bw'ogenda mu bizinesi ekikugambisa nga oganya okutegeeragana n'akuguza ebintu n'omugamba mpitira mu manejaawo manager ekimufuula manager aba yafuna another pair of extra skills okudealinga with the situation kwegamba aba akusingako okutegeera era oli bwakugamba mpitira mu manager awo kitegeeza aba akugamba gwe ntegeeraayo kati ekomye ndeetera kwakusingako okutegeera kati ye bwajja ogenda omulaba attitude ogenda hello
how can we help? What seems to bother you? Nti ogeno mulaba nga ye nenkwata nabyo. It's different. Yes, kakati ye ali customer oriented, ayagala kuleta solutions. Gwate or escalating a problem. Ye nti ekimuleta kugezaako ku understand ka kye kyamufuzisa manager. Right. Yayiga kulowooza wae balina kulowooleza. Kakati abantu bano abakola sente entono. Yes. Nina abantu kamba we mukatono nnyo akantu ak'emirundi esatu omanyi ffe munne twalinanga ekizibu ng'olumu batuyita ba motivational speaker buli omu atugwira bw'aba atugwiridde naye abantu tukole ssente mu mitendera gino esatu. Omutendera ogusooka twasomesa abantu, nasomesa abantu ne mbagamba nti okusevinga tegukaggawaza. You said it. Olina yekanga naga neba motivational speaker bagenda kututta yatugambye okusevinga tekukaggawaza kyokka ate eri yatugambye yabadde atusomesa kusevinga. Okwavula is movement. Okutengerera n'okubaka steps is movement. Okutambula is movement. N'okudduka sprinting is movement. Ne buli kimu kyonna kikolebwa mu kiseera kyakyo. Okukwata omwana wa P7 n'omuwa ebibuuzo bya university oba okoze kikyamu n'ate omukwata n'omuwa ebya nassale ate era nakyo kibeera ki buli kimu kyonna kirina obudde bwakyo. Kyova nkugambye nti nno the ability to think. Waliwo omusajja yali mu Japan yagendanga ku makya ng'asomesa abaana be naye yagamba nga buli webatandikanga semester bwe batandikanga omwaka ng'asooka kubuuza abaana lwaki mujja ku ssomero. Yagezangako nnyo okulaba whether abaana balitegeera ekintu ekyo. Oli n'akugamba nzija kufuuka dokita, oli n'akugamba nzija kubeera accountant, oli n'agamba nti nzija kuba mama yaŋŋambye nzije. Gye kyaggweranga abagamba ojja kusoma tugezeeko to enhance, okugezaako okugaziya amaanyi go mu kulowooza. The problem abantu gye baafuna bagenda mu ssomero ne bakwata ebikwate ebyayo. Kyova olaba tuvaayo oli n'agamba nina diguli lwaki tekola, nina kino lwaki tekikola. Oyinza okubanga oli mumanyi naye ng'oli musiru. Oyinza okubanga oli muyivu naye nga toli mutegeevu. N'osanga atali muyivu nga mutegeevu. Ate mu nsi in reality obutegeevu bwe buli supreme. Sera ne mujjano ne mutuula n'oba ne bbaawo abasajja ne batandika okwogera ng'osaba kimusenga tayogera senga tayogera yali badde asirika ng'owulira omwagala muntu naye ng'omumanyi musiru. Musiru like are you oblivious to social cues. Tasobola kumatamanya ddiro mba mwogedde babaja kakati awo ne tujja era economy eno tufube nnyo gijja nemwe mumanyi nti ebinnya bya wano bizibu nnyo. Twagize oyinza n'okuleeta embuzi z'omukyalo ne ziriiramu nga ali totally off. Totally off. Kati ekibaawo is not education. Waliwo amagezi nga galina kubeera mu muntu nga ggwe. Stera okutuuka wano n'okuba ng'oyogera. Knowing when to pause. Knowing that haji wano kamusaleko. Nange okubanga nsobola okumanya dirwe mpulya kubanga I could feel it in your voice bobogira bote nti maybe kati it's leading to stop. Leading to stop. Like it is something that has got to be in someone's brain. To so preciseness weba tugamba nti tukube emundu ne bagamba shoot. It will never be done at the same time. The brain, the way we receive information, waliwo ka fraction okoku processing. Kati ekimaking abantu okudduka mu bwangu is knowing how to process the information. Ozirina sente ozibatisa ati ogenda ziteekawo. Gona mpita omulundi ogwokubi njagala yo tutandike nga sigenda kunyumiza mu story yonna. Nkulage how people can spot opportunities wano we bagamba nti teziriwo. Nze stere emirimu gye nkola kati neekomako bwekomi. Lwansonga nti nze kye nasooka okukola na building a character nti ne bwemba sirina nsobola character yange entuuka mu bantu n'ensavinga. Nekugamba n'oli okubanga agenda kupataninga naawe agamba Haji Bakaruba. So ensi bw'eba ekuwulira ewulira ki? Kikulu nnyo. Emitwalo 5 ago nago ngenda kuyigiriza okugasevinga bw'onaaga maliriza ogenda kukolagana naani.
kakati emitendera 3 ngije ngenda okumalirako ni munyumya lero ndi mubudde nze nekwata time ekisookera ddala omulundi ekisooka it is saving kyenkukubidde waliwo enjawulo y'okubeera obulungi n'obugagga okusavinga si kwe kugaggawaza Sudiri leero tali worried about pension Sudiri olwaleero tali worried about life insurance era bw'owulira kakati nze olaba wano tukola simanyi tulina medical insurance de eyo bikolebwa batalina alina saawa zonna nawe zinaabaza mmeka ajja kujja bwati kale munjira bwati sazaawo visa yino oba olina kakati ate bw'oba olina insurance eyo ate olina gw'osinga atagirina kakati kyenva nkugamba nti no life is about stages kati ekintu ekisookera ddala save bakuwadde akakadde kamu kitundu Stella waliwo ebintu byetusomesa abantu kyembakugamba obuntu obujjawo buti kikalubiza okukinyonya mu ddakiika emu peer pressure ogambe nti these are laws gambe sigenda kubeera mu peer pressure sigenda kukola conformity sigenda sambala kiriko kati ago mateeka gabeera gago kuba ekiriko kitegeeza buli kaseera to keep up with the trend you have to keep on spending okubeera ng'oli mu trend kakati kiri personality wagikwata wagitegeeza personality bw'oba oli nayo there's no pressure because you understand your why is enough it is strong enough to be able to make it you have to be able to give yourself rules laws and you obey them okukikola olina okubanga weewa amateeka ate n'ogagondera self-awareness gwe tuleeta wano we baleeta wano emmere oli atuna bw'ati oli ababeera ku diet aga calories mmeka eziri awo sijja kuzikwatako now they are policing themselves gwe atakikola ogenda ku kikyo kati mula ekintu kyekimu ne interpretation yanjawulo kakati amateeka gali omuntu agamanyi bwe zijja bwe buti yakugamba naye gundi gwe batusasula akakadde kamu kitundu osula otya mu nnyumba ey'emitwalo 4 sky naye taliiko simutegeera kati aina principles z'endala zakkiririzaamu ate principles ezo tosobola kuzikkirizamu nga tolina gy'olaga sera omuntu atalina gy'alaga aba alaga buli waasanze no direction buli w'omusanga obadde olagawa ndagako kankuwerekereko kuba talina waabadde alaga bw'oba tomanyi kikyoyaga you can fall for anything kati omuntu oyo bw'agamba nti nze emitwalo gangaana ati lwaki ng'osobola okufunamu ensanvu wano nkinyobe ekirooto kye yagamba mu myaka 10 zino ojja kumpayo program tugisetinga emyaka 10 kubanga obugagga obutuufu Stella obutaliimu kuba bulina okugumiikiriza emyaka 10 obugumikiriza tetubulina weebale nnyo people what about time but I have news for you time will pass anyway what about it or not do the right thing or not it will pass eyagaana okugumiikiriza era obudde bujja kukola ki bujja kugendayo bujja kutuuka kaakati gwe bw'ogamba nti nno eyo pulaani bw'oba ogirina otandika okutemaatema kyova olaba omupiira tuba tuguzannya abazanyi babeeramu omupiira gubeeramu ne goalposts zibeeramu ekimakinga omuzannyo ogwo okubeera valid akapiira kalina okubeeramu naye ate ekigumakinga to be meaningful amateeka galina okubeeramu ate amateeka bw'ogavayolatinga n'otandika kuteeba mu ggoolo yammwe ekyo kifu naye ate kyewuunye ggoolo bw'ogijjawo omupiira gukomaawo ne bagamba goalpost muzijjeewo muba mugenda kukola ki kati obulamu is a collection nti bw'oba tolina wogenda kuteeba ne mubeerawo amateeka gonna ne mugalina nga temulina we mugenda kuteeba tebikola makulu kati abantu tubagamba beera ne tageti yeefuga bizinensi yeefuga bizinensi nti nno kaakati wali we tuteeba kuba omuntu we bagamba misinze agukubye bweru lwaki lwansonga nti abadde alina akabokisi kaalina okukubamu kati akabokisi kaako keka controlling a business yo it's a target. What's your target for 10 years? The target for 10 years is supported by the plan you make for 5 years 5 years mu mwaka omwaka gujja emyezi zibeera mu weeks Stella okimanyi nti nno mulimu ensi essaawa gy'otuukamu mulimu abantu ng'obulamu bwabwe buli so fulfilled they are living life minute by minute
No time to yes olina akugamba yes nsisinkana ne bwaba yali muganda wo kati bamuwadde obwa minisita kale genda nyabo kwata ekikopo kyogenda nziza okunywa chai ojja kulaba batandika okuyisa ku reception ya no time yawe baji making okubeera valuable ba making ba living life minute to minute nze nakola ko consultation nembaga 1 hour $10 nengenda ko kwa 3 nengenda ko kwa 2 nga sikyabikola lwaki sikyalina budde sirina budde ogenda okulaba ati ebbanga lyomala n'omuntu ne bwe ziba 30 minutes nga tezikyali worth $10 olina okubeera mu bintu bira naye waliwo ekiseera kye nalimu nzinoonya sizirabanga nako sizirootanga nako nti n'omuntu azifuna mu wiiki steps naye steps ezo olina okumanya nti no zirina olugero lwazo but along the way the discipline has to be there. Now otandise okusavinga kakasente akatono ekibuuzo kiri nti no okasavingira ki okasavingira ki akantu ako kye kasooka okukola ng'otandika olugendo luno kaba kakutwala mu ttuluba erya passive income. Bw'otandika okusavinga miliyoni emu mpezeza 2 mpezeza 3 ekibuuzo kyazo kibagamba osavinga zaaki. The why is the key director. Why gwe mulaga kubo sente ezitalina kigendererwa ziba sente za buli kimu nanti buli sente gyofuna mu bulamu bwo omugagga akimanyi nti no sente mukozi omwavu alowooza sente za kuspendinga za gula bye yeetaaga yo omugagga buli lwalaba bwati alaba mukozi zino nsobola zikozesa kino nezikola zino nezikola kino yo omugagga omwavu agamba ngenda kuspendinga ntya wano tukoleyo akakapate tukoleyo kino oli agamba omukozi wange ate mute agenda ate akole ekirala kati the why lwaki ozisavinga bonsanga nga nina sente muno akakadde kamu osobola okunsaba n'enkuwa naye bonsanga nga sente za fees zituuse mbadde ngenda kusasula fees nkugasiina sente ate nga ndaba waleti ezimbi zino fees z'abaana zisigadde sente naye zirina erinnya zina kizigenda okukola zirina erinnya kiki ekyo oyo fiizi w'abaana yalidde sente z'obujjanjabi yalidde gundire tezirina si sente wabula zirina ekigendererwa kati buli lw'okuŋŋaanya sente nga tezirina kigendererwa zibeera za buli kimu kati ninayo miliyoni zange 8 nazisevinze oli okumanya nti talina kyagenda zikolamu omubuuza zaaki kuba iPhone egenda kufuluma ekya okitegeera kati okukeepinga discipline eri ebeerawo ogambe nti guno omwezi ngenda kusavingayo 5 kati kite 5 oba wabaladde nti mu mwaka bulina okuba obukadde 6 kati omanye nti n'oluvannyuma lw'emyaka 3 bugenda kubeera obukadde 18 naye ng'ogamba ekiseera ekyo ngenda kuba nkola ekintu ekifaanana bwe kiti mu millions 18 the only way to keep on track kuba nti n'omanyi ki kyogenda okukola ki kyogenda okukola nazo ng'ebbanga eryo lituuse kakati wokusavinga kukutwala mu mbeera ey'okugaziya nti kakati ndi wano ku TV naye nafunyayo ka side hustle waliwo aka naye okugenda okatuukako okoze ku due diligence kakola katya olina okucekinga olina okusoma buli kimu kati ennono ozimanyi bwe balowooza ku saluni egenda okubeera ey'akabi balowooze kuki bonna bakola saloon Stella buli kyoba okola is when they mention that business what comes into people's minds erinnya lyo lisobola okucrossinga mu bwongo bwabwe bagambe nti no Stella yakoze Stella fashions naye bw'oyingirawo yateekamu tayiro ya bbulaaka eyak'obutaala bw'otuuka erimu bu diffusers bukuba perfume ka music kali waggulu but above all aleeta ebintu ebiri na quality akulaga nti akuleetedde omutindo naye si mu luvu ku ssente nti ogenda kifuna nga kiri affordable but above all yateekawo embeera nti layini y'ebintu by'atunze taddamu kubireeta kuba tayagala osisinkane muntu akyambadde mu kibuga
kubanga kye twagala buli omu afightinga kubeera unique. Do you see where I'm going? It is the thinking. What do you make the customer think? Buli omu ayagala kubeera special. Now, can you present yourself like that? Can you say nti I'm the unbeatable? Genda kutuuka omwana tagenda kusumbwa ali tulina amulabirira mu kona ajja kuba alaba katuuni we wano tujje oyambale engoye zonna. By the way, bonaaba tulina ba supplier bafe bali take bali okuleeta olugoye olwo munnaku 3 luba lukutuuseeko. Fe we just get chicho oyagala size yo eri tulina ba supplier weseringa otya. Kati ekyo kitegedde tugenze ku phase ey'okubiri kugaziya ssente. Kati otandise okugaziya ssente wano bakusasula ne wali watandise okuteekawo. You see, when you start making it with such brains, you instead of kukola sente mu nsi ey'abantu abali ignorant is so easy. I'm telling you, it is so easy because you know what they don't know, and people who don't know are very happy thinking that they know. I know. Kati bw'oba is nono otandise okuzimanya the art of selling. Genda deliberately osome lwaki omuyindi atunda nga nze situunda. What do they do? What do they do differently? When tuka ubogera batya nange, how do they communicate stories bazikola batya? Can you go with such skills? Selling omuntu aclosing atya. Wano omuntu baba kugamba nti genda otunda omuntu kyasooka okukolako baba manyisa olaba tebigenda dead stock kakanye bay. Bijaga, that is the worst you can do. Really? That's the worst, and that's what you have been taught. What are you supposed to do then? Gwe kakati bw'obeera ne boyfriend wo n'otandika okumukaabira amaziga buli dakiika olitudde I miss you, ayongera kwagala oba ayogera ku distancing. Thank you very much. Yes, the art of selling is running away. It is showing that it's not available. You can sell mu bika bibiri. Ekisooka osobola obbagamba this item is so precious nti it is so rare to find. People can buy ekintu lwakuba kiri rare tekirabika. Ate omulala agula lwakubanga it is a household. Kirina okuba gwe tonnaba enengato tonnaba kujja yeriko. Kakati gwe olina okumanya ddi otunda. Omuntu atunda nga atunda champagne tatunda champagne. Oh my goodness. Omuntu atunda mpaye dakiika 2 omuntu atunda champagne tatunda champagne. Atunda ki? Atunda luxury. Omuntu atunda diamond agiri mutali muntu natunda diamond atunda luxury. Kyovula bwoba ogenda okuengaginga ononya diamond to show how special the occasion is, how special that someone is. Kati atunda tubanga tugenda kola anniversary nebo tubanga tubadde tunyiga nnyo sente zaffe oli bwagenda okugula ka champagne agula waliwo $2 waliwo $5 ak'ekinana. What would you go for? Akechinana, yes. It doesn't matter kaba testinga kati but abali mu business eyo they knew they are not selling a drink. They are selling occasions. They are selling occasions. Twakoze omukolo gwabadde kani abadde ka frigo band. Right? Yeah. It doesn't. It's something that comes with that. Yes. It's the brand. It's the brand. Ngenda kuunzika. Akasembyeyo. Yes. Kwe kugenda mu investments. Investments yeri sente. Bano tuguze mataka, tukoze biki. Ze sente zibeera mu kano ka poloti na kagula 2 kakati ka 8. But the problem is omuntu akyayavula kumusanga nga atakola step esembayo. Nze kati ngamba abantu mugende mu real estate naye n'okugituuka molina qualifying. Kati omuntu yakafuna $2-3 ate agaziise ewantu. Alina step zaabuuse tatengeredde tayavudde asituse nakuddoka. Tuwe mukawo step nga ziri. Kugaze nzikunyonyodde esooka savinga. Eddako salento kyonna kyoyagala okukola. Otandika okubanga ogaziya sente, passive income. Sente bwe zitandika okuwera era sigala ng'okyagaziya. Gwe mwennyini ojja kutuuka ekiseera ogambe nti kaakati ne bwengula akataka kasatu tekakosa business yange. Kati olwo otandise okugenda mu lubu
bwabalina naye kakati ogenze bakakatandika nga bana abali Saudi baliwa bakakusasula millions 8 millions 10 oli talina kintu kyonna kyakuyigiriza kugaziya sente n'okwata ogenda kumalayo mu contract ogenda gimalako emyaka 2 contract ogenda gifunamu obukadde 3 bonna n'obukwata n'obugulamu ettaka yes lijja kukola naye ligenda kujjayo sente ezo mu budde obwo nedda kati otandise okukola ekintu ekitalina kubanga kikolebwa ggwe yandi investinze mu bintu kinga kyebitandikirwako ebitatiisa nnyo kale kusooka kunoonya kikyoyagala kukola kigenda kugaziya sente Stella nkubulyeko ekintu kimu tewali kintu kyogenda kukola nga tekikolebwa wansi wanjuba ekigenda okumakingira sente ngeri gyokikolamu I'll tell you the way you do it. It's the art of selling. It's the art of selling. Omuntu yakiteeka nkugambye the art of selling, the psyche of it. Okulaga omuntu nze yenza alina company ne bwe tukolera quotations ne tuzikuwa it's our policy, we never call you back. You're the one to call? We never call you back. No, they're the people that they're the ones to call. Kubanga awo okawe tulabira omusumbuyi n'atali musumbuyi teri muntu agenda kuzimba kuba okuzimba si kugula lugoye nti oba nalugula ncha oba kati otuuka is a process. You cannot tosobola kutandika kuintayisinga muntu someone into construction kakati kubanga asazeewo kati that is understanding. Omuntu atalina business ng'atuuka wagirabye twagikuweereza obadde ojogerako ki emiwendo obadde ogamba otya kati ng'onaaga bano nabo bali desperate bulala kati agenda n'okutuuka okuwa omulimu ng'agamba ogambye mmeka nkaaga leba nina waabiri mubadde musera mbadde sina what has it that desperation but now you set the standard but because you have already delivered what delivery nze dda batugobye kiri gye mulimu abalwawo okumpita mbeyanziza naye I think the art of selling olumu nange mba njagala okukerekerezamu kubanga olumu kaba kajja ku giving away the psych part of me gye nkozesa okutunda nikola master class ate by the way nga 29 December ndi wange ku Serena ngenda kubeera tukola show nze ne Newton Newton Butera buli tubanga tumaliriza omwaka abantu baleeta ne tubayamba okusetinga you know okukwata obwongo bunyenyamu you never know anti kati Serena that is already kati osetinze teri bikubuuza nti ate ki kakati tujja kujja era tubakyajinga luke tujja obbakyajinga kuba Serena ojima n'okulyako obere mu ka environment nga naye byosoma obirabira ddala bijja kuba bikola ki but above all omanyi society tesobola kuraisinga above its thinking era society teronda nabakulembeze batagigwanidde kati society tesobola kukula kusinziira ku ndowooza yaayo nti endowooza yeekuza kakati tukyusaamuko ku ndowooza akatonotono okutuuka ng'obadde n'abantu abakyusizaamu ku ndowooza abanayagala bajje nga 29 bagende ku pages zange Bakaruba property services oba banonyaji Bakaruba naawe wenyini njagala bakuteeka ku pressure leta Haji Bakaruba wano leta bakusabye tuteekayo wali QR code twagamba bani omwaka bakusaba ddani okubadde in and out of the country but you're here we promise we shall bring Haji Bakaruba back 29th December he's here at Serena Hotel with Newton tujja kuba tusanyuse nnyo okubalaba amagezi bannange knowledge is power tekisobola tuwa kintu kyakuwangula amagezi bannayo omuntu nakuwa guidance engeri y'okukolamu ekintu teri kikuba ekyo baneka tubasibulire wano mwe bali kubeera balayi balungi nnyo naffe tubaagala nnyo era tulowooza nti Haji Bakaruba byayogedde wano bikuwadde motivation you're in charge now obuyisayisa obutawaanya business biki bw'obukyusa gwe nayo neweekyusamu neweetereza mwoyo waabwe tubijja kubanga bikolera kale katubasibulire wano bye